Uganda ng'eggwanga eyawulwamu ebitundu oba regions 4 okuli amasekkati oba Central Region emanyiddwa nga Buganda, obugwanjuba oba Western Region, obuvanjuba emanyiddwa ennyo nga Eastern Region, n'obukiikakkono oba Northern Region. Kati katulabe obungi bw'ababaka ba Paalamenti abali mu bitundu bino nga tutandisa n'amasekkati agalina ababaka abakika obutereevu 105, ab'obubinja obw'enjawulo galina ababaka 29, ng'omugatte amasekkati galina ababaka 134. Obugwanjuba bulina ababaka abakika obutereevu mu Paalamenti 93, ab'obubinja obw'enjawulo 37, ng'omugatte bano balina ababaka 13. Obuvanjuba bulina ababaka abakika obutereevu mu Paalamenti 86, ate obubinja obw'enjawulo balina ababaka 39, ng'omugatte be babaka 124. So ng'ate obukiikakkono bwo bulina ababaka abakika obutereevu mu Paalamenti 69, ab'obubinja obw'enjawulo balina 49, ng'omugatte balina ababaka 118. Era ebitundu bino byongera okumenyebwa emirundi emirala ky'oyinza okuyita sub-regions nga Central Region erina Central 1 ne Central 2, Western Region erina Nkole, Bunyoro, Kigezi ne Tooro, Eastern Region erina Busoga, Bukedi, Bugiso, Teso ne Sebeyi. So ng'ate Northern Region erina Acholi, Lango, West Nile ne Karamoja. Okusinziira kwa lipoota yafulumizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics WBOS oluvannyuma lw'okubala abantu mu mwaka gwa 2024, Buganda yalina omuwendo gw'abantu ogusinga obungi nga bano baliyo mu bantu obukadde 11,17,924 ate ng'ekitundu ky'Essebeyi kye kisinga abantu abatono nga baliyo 37,772,294. Era lipoota eno yalaga nga disitulikiti y'e Wakiso bwekira ku zinnazo mu bantu abangi ng'eno ebyava mu kubala abantu byalaga nga bwewangaliramu abantu obukadde 3,41,177 nga kino era kiyinza okunnyonnyola lwaki y'emu ku disitulikiti ezisingamu ababaka abangi ng'erina ababaka 9 nga Kampala yeesinga n'ababaka 10. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga, akawaayiro k'enkaaga kalagira nti Uganda etemwetemwemu amasaza oba constituencies ez'enjawulo okusinziira ku kifo n'omuwendo gw'abantu abakiwangaaliramu. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.